Gamazima bino ebintu kino kyagwawo bugwi naye nasobola engatto ku Lwakuna engatto kwanza ziweddewo akasente konna amakulu gano gali ganuma nengamba kansobole engatto zino nnyingi kale nawe natundirako ennaku mmeka 3 sente zazibeeyo nzire mu nsobole nga kyemba ku Lwokutaano ekiro mba ndi mu taxi teri boda etambula teri taxi era natuula ku muto Gamazima nagamba nfudde nze nali ntaddemu akasente. Atusaba omulungi tukwaniriza nnyo webale kubanga otwekeseeko nate olunaku olwaleero ku UG Updates. Twongere okubagamba nti si kibi bw'osubscribinga awo, likinga, follow, osobole okubanga ogoberera stories zaffe zonna. Nnyingi tuziteekayo ate nga mwattu nkiwa nti bw'oba ogenzeeyo n'oziraba tojja kusigala kyekimu. Weewaawo neegatiddwako Full Stop gwendi naye olunaku olwaleero tugenda kubanga tuwayamu naye tulabe nate kikyagamba bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Twagala okwongera okumanya Full Stop ono kikyagamba ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Tukimanyi bulungi nti bonga abali mu entertainment industry ebbanga liweze loza tugenda mu myaka 2 bakadde baffe bano nga bo tebalina kye bakola. Twagala okwongera okumanya abeera watya okutwaliza wamu, embeera gisanza atya okutwaliza wamu, ekirwadde kino ekya COVID-19 kikozezza kitya bakadde baffe bano okutwaliza wamu. So weewaawo wali ngenda musaba abeere nga atubuuzaako nate tulyoke tweyongereyo okutwaliza wamu. Full Stop nsanyusa okulaba era njagala kusaba bannayuganda babatulaba obambulizeeko tulyoke tweyongereyo. Bananga batulaba babade kutulaba ono gumuwulira eddoboozi bamita Full Stop original ya ije waliwo omusajja yangambye waliwo gwamanyi Full Stop abeereyo Mbalala nengamba ye nemubuuza akola ki nangamba akola ku mikolo awo ajja agenda nakola nabeera nayimba ku makubo nemugamba ayono Full Stop original ate nze simbira ku makubo nenga amanya amatuufu mpita Kizito Dan ni musajja wa Mamba ya bigenda bitya Full Stop okutwaliza wamu kubanga akabanga kawezeemu nga sikusinkana gwoyinza okumbuulira bye nasemba okulaba nalaba nga bagamba ogenda Dubai ebyo simanyi bigenda mu maaso naye ki ekigenda mu maaso? Nange ebyo mbiwulira mu ŋŋambo olinda bangamba Full Stop ojja Dubai Mukama wabanga ekkubo weeriri nja kwebaza Katonda nze ani agende Dubai. Nteekateeka ki ezo z'olina? Enteekateeka ziri wa mukwano gwange SB4 nzayina omugaga eyagala omugamba yamusaba Full Stop tugende naye Dubai ali mu process akikolako. Kange Dubai ogenda kola ki kubanga abantu betumanya bagenda eyo either bagenda kusuubula bagenda kukyala bagenda kola ki kiki Full Stop ekimutwala Dubai? Tumanyi nze nange nayinza okugenda nga ninamu akasente nensubulayo obutonotono. Oli musuubuzi nti abantu bagamba nti ndi musuubuzi? Era kituufu ndi musuubuzi nze ovaayo ne peya zange nga 2 ez'engatto nensubula nejja nenzikuba bbeeyi kuba ekya London kiba kiriya ogende Dubai manyanga noleeta ebintu eno biba nga biri kiriya nokitunda bbeeyi era oyinza okujjayo bakatikanga bakati oba eri bakisubira mu ddoola oba ddoola mmeka nojja nokitunda ssente. Nange nesunga okulinya ku nnyonyi naye nga ddala enteekateeka weeziri oba tugambe nti bino byappa okutwaliza wamu. Nze in fact Maama Fiina oyo gwe ntera okulaba nga atuta abantu ebweru nali manyi nti Maama Fiina akikoledde Full Stop naye oluddako agenda Dubai. Nkakasa bwe kiri era bakirimu ne SB4 waliyo n'abagagga bali eyo Dubai wenaba nga ntuusiza era mujja kulaba oba baagala kulabako bulabi abaawa abe Dubai kirabika nabyo nenibaliza maama okunzaala okumpa omukisa. Full Stop afuuse kya bulambuzi ne waliwo abo oli ng'alina ne ssente ze ane Dubai tagendanga nayo ninza ni agende Dubai nenka nebaze Mukama process wenebe eguddewo
yagenda. Okay. Weewaawo njagala kubuuza embeera gye tulimu. Tuli mu mbeera ey'omuggalo. Oli ayinza okubuuza nti obeerawo otya? Embeera y'omuggalo eno ng'amazima etunyigiriza nnyo nnyo nnyo. Naddala abayimbi bannakatemba kubanga mulimu oli nga muyimbi naye nga yatunula omulimu gumu gwa kuyimba naye talina walala. Naye kati nze ne neebaza Mukama namanya ne neezuula ne ŋŋamba omusajja talina kola mulimu gumu. Nsobola nenyingira mu busuubuzi ngeno wenkikuba. Naye ate kati byonna babizingidde wamu. Kati tusikyasuubula tekyali kuyimba kati tutudde. Kati tulinda kiddako tetumanyi. Naye ka tusabe busabe ng'amazima Mukama atuyambe korona ono aleme tucunya nnyo. Tugende tetumanyi kwa saawa zino tumanyi korona agenda vaawo ddi. Tumanya oba avaawo nkya oba bakyatwongera otuggala. Embeera gye tuli mu kwa. Wali oganyulwa otya mu entertainment muno okutwaliza wamu? Wali ofunamu oba tugambe nti eno gy'oli gy'ofuna akasente ko gye baggadde kati okutwaliza wamu? Ensonga nali njiganyirwamu nnyo. Wali ofunanga omudidi. Didi nga gujja. Ya. Ku stage bakufuuwa. Neno bakamawe ne bakwongerako. Ate noli akuleese n'akugamba full stop nina kashow kange jantugende tukakube n'omulamula sente z'oyagala. N'azikuwa ate ne bakufuuwa. Kale eri wali beta. Eno ne wali kugattako bugassi. Ate Mukama nali kye nali nsuubira. Naye ate nakyo Mukama ate nakyo nkola. Nkola. Kati kubanga kyeba baatuggala mwaka mulamba guweze. Kati ate ogattako naguno. Naye nenkubera nga nkola mu ngatto osasula ennyumba oyina omwana ate atali omu babiri bonna n'obasavinga oba okitegedde oyina omukyala nebaza wendi naye kati wakuba kati saawa zino byonna baabigaddewo naye engeri eri nali nkikuba kati nga nenogattirizaako. So mumbeera eno bw'ogamba nti olina omwana ate atali omu olina omukyala olina okupangisa olina okubeerawo okutwaliza wamu, embeera eyo giyitamu otya? Tulina giyitamu ng'omusajja olina okulwana masajja teri byakwekubagiza ate ndiko obulemu olina kulwana. Naye kati saawa zino kati njiya kiddako ngamba ngenda kukola ki kubanga ebivulu tewali. Nali ndi musobozi wangatto bonna obutale babugadde kati awo ndi awo nengenda nja kugiya era wonsanga nga ndi mu kusiika capati teweewuunya nga nkozeewo akadaala kange. Eyo nayo business, eyo nayo business. In fact mu kiseera kino omuntu yenna alina kulaba kiki ekikola bw'abanga waliwo ekikola nsuubira kiwali badde oyingira. Wekikuba kutemesa kano ka empunu nja kugenda nkola akadaala kange nga nsiika. Togenda kugoba abantu baffe abatakakwatako ate nga lwaki nkimanyi olina abawagizi bo bangi abali mu sekite abagamba nti gasita bakayita bati gafururahi just sente kale ntubire eyumbire sinja kuyiya omulimu omulala kale nasiika empuuta. Eyo President Museveni yeka gwempulira agamba nti tagirya. Ani? President Museveni talya mpuuta talya byennyanja. Lwaki? Awo simanyi. Oba poze abanyankole bano abalaalo tebatera kulya byennyanja. Ne mukene olw'ensonga bagamba bwe bakwata ku kiralo bino ebintu by'ente ente bazikola zitya agamba beere oba ente zikola zitya ennyina ennywanto esalika kyeba tebalya kyekyo kituufu teyalimba kyekyo nange nakiwulirako mukwano gwange akyogera akiri nja kisiika empuuta onsange bagiyita kalaayi nfuna ekyokulya muganda wange ye empuuta tejja ddiba simanyi nja kutetenkanya napangawo ebibuloka kwe naalinyira nengira mukati nga wano nosiika nogamba ne bannaye omulimu baaba si byangu. Naye gavumenti nga gavumenti mwabali mu entertainment industry kuba ebbanga ddene ndabye n'abalaajana nga bagamba nti gavumenti yabawa ssente naye ssente
zirabika tezikoseddwa bulungi kusobola kulaba nga ziyamba mmwe abali mu industry eno. Simanyi kigenda mu maaso, bapromota nabawulira baweebwa akasente. Ennaku zino mbadde mpulira olutalo oluliwo, sente zirina okugenda muuma, abamu bagamba oba zigendeko mu gospel biki, ebintu ebifaanana bwe bityo. Eyo toganyulwangayo ko tolina nakyo omanyi? Sijja kwogera bubi oba kino kyenjogera ntya Katonda. Sifunangako badde sente nengi. Sente gyendiko ntuuyo zange sifunangako sente ya gavumenti okuleka n'emikwano gyange abantu supportinga abali ebweru namunya kale e Uganda. Sente zendiko mu business zebamba full stop. Kati balina emikwano gyange giri mu USA bebamba ne sente wa capital ne bangamba full stop. Namunya e Uganda mulimu abakyala abamu ne bangamba full stop tukusendekiddeyo abiri teeka mu business yo. Nesifunangako nkulayira aga Katonda mu ggulu oba nfunye ku sente ya gavumenti. Sente eziweebwa abayimbi zigenda wa? Gwe bino ebyawumu obiwulira oba mmwe bakomediani temulina kibiina kibagatta? Nkiwaza aba artist bonna. Naye bano abakirimu be batayagaliza bantu bo bwe bazifuna nga ziba zezibika ne batamanya waliyo abaana abali obubi. Abo abantu balaba batukozesa nanga jangu nkole mu video yo n'omukolera video namuga full stop nteise kivulu kyange jantu tugende tukole naye abo bafuna sente zo nga ba promoter bo nga baze kusabuka. Naye natamanya bambi waliwo obusajja nga waliwo abaana katika ngende kanegerezeko full stop gyali waliwo abaana baliko obulemu ninga bayimbi nebe bazifuna bazisa kumima ne bagula ba motoka bane bagamba gavumenti yatuwade ninga waliyo abaana bali obubi wansi bwe ne beyagaliza bokka ba promota. Kati waliwo benalaba nga bakayana sente nga kali sanga sente baziwadde ku baana balike bana bali obubi abali ku makubo. Biliyoni ne biliyoni ezogerwako baana mummeka ziri mwana nene babone balibanga ate nga bo ate bazirina aba promota ate nabo bazirina be balina sente ate ne baleta sente ezo ate ne bazeddiza ne bazikayanira ate nga bo balinawo n'obulange ennaku ekutta oli ekintu kikutta ku mwoyo kyola kikunuguna nogamba kale mbasanga nimbakola nolaba abaana nga bafa bambi nolaba oli asindiki akagaali kagenda atetebane muyimbi ninga talina wadde mutwala agadde bamuwadde nolaba oli ayine emmotoka gyavuga yabu miliyoni na biliyoni bamuwadde nesente nazezebika bambi nekyo nze sifunanga ku sente sijja kulimba manyi gange nantuuyo kugambye na mikwano. Era waliwo eyali ampadde ku sente nga wa gavumenti aveeyo abo basajja baba wa sente ba promota sente ne bazirya ate ne badda mu kugira ne basaasanya eri ne badde ne bagamba Museveni bano batwabawadde ninga terigwe bawadde ninga musajja sente azifulumiza nesenga bagamba sente zifulumye ezaba artist bambe bagamba ani kuba abaana bali mu industry eno bani abali obubi bagenda bakwatako ku bantu abali obubi abo nekigwa ne bagamba gone promota wateeka mu sente mmeka naye oli agenda n'ategeka kaliyoki naga nange ndi promota ayagala miliyoni 4 owa kaliyoki nayagala miliyoni 4 nebaberawo omwana kale nebaberawo omwana omuyimbi ninga ayimba bulungi naye nga gyali ninga talina wadde 11 nazo ne bazirya oli nga yakale yali ategeseeko shonga 2 naga nateekamu mitwalo miliyoni nga 5 ezo nazo negwe ekiri eyo kimanyi katusabe busabe. Okutwaliza wamu gwe kino kigenza okujja ekyomuggalo nga weetegese kubanga tulina bangi abaga kyagwa bugwi era ndabye bangi abajja mu kibuga awo yadde nga mu kibuga bagaanawo abantu ninga bage twaleka sente za foomu abamu bajja bagamba nti ffe tweyiiya bweyiiya lwesivuddeka tewaba kulya gwe wali weetegese era baboogera bwe batyo bugamba otya gamazima bino ebintu kino kyagwawo bugwi senga batwalekena gamba netubawa buli akola tukuwadde wiiki emu kola akasente ko nga otereka kubanga
basobola okuwa wiiki n'otereka n'okolayo sente n'ogenda n'osopinga akawunga n'otereka naye nasuubula engatto ku Lwakuna engatto kuba zaali ziweddewo akasente konna kati neŋŋamba nga amagulu gano gali gannuma neŋŋamba kansuubule engatto zino nnyingi kale nawe natutundirako ennaku mmeka 3 sente zaze ziveeyo nziremu nsuubule nga kyemba kati ku Lwokutaano ne tukolako jjukira abantu ate bali babagobye mu ttawuni abantu nga badda mu byalo nga bagula kitono kati nayina peya z'ensuubudde zaali peya nnyingi ebisawo nga kisawo kinene kikutiya nazooza nentegako n'omwana anjolezaako ga mazima ku Lwokutaano ne ntundako neŋŋamba abaana tetugenda kusuubula tugenda kukeera ku makya tuzooze tuziyiseeko tuddemu tutunde ne ku Sande kati bwe tutunda ku Lwomukaaga ne ku Sande ku Mande ngende nsuubuleko nterekeko ne ku sente aga Katonda mungu twanyuka ssaawa 2 ku Lwokutaano ndaba ntuuka ewaka nga engatto jjukira mbisi tezaakaze ozipakidde mu kkutiya mu sitowa gye tutereka kati bwozaani kati jjuki mbisi kati ssaawa zino kati simanyi we ziriko jjukira zigenda kufa amaliba kati ne baggala entambula tosobola kuva waka kati ne wa bodaboda n'omugamba muna ntwala ngende ku gundi ku sitowa eri ndabe ku ngatto zange banzaanikeko bajja kukuba omuggo ne sitowa oyinza okusanga nga nsibe tolina bw'ogigula gamazima nagamba nfudde nze nali ntaddemu akasente ntukole nga nkoye bino by'okusuubulasuubula buli lunaku okulinyaga amadaala ku gundi gye tujja engatto nakyo ziba zimmenya naye kansuubule bano abaana bajja kukola ku Lwokutaano ekiro mba ndi mu takisi teri bodaboda etambula teri takisi era natuula ku mutopo wali mu takisi nga muddayo n'otandika okuwulira muzeeyi ng'atandika era omutima gwankula nenkubira omukwano gwe bamuyita Viise gwe nkola naye wakuba mpita Yanga nemugamba Yanga ekiguddewo kitegedde nangamba nkiwulire naye namugamba kimu okimanye engatto zigenda kwonooneka jjukira twazitereka mbisi kati awo kyekiri awo kubanga nesene nali nzitaddemu nkole nzijjemu omanye ekkutiya nga ogitunze nga omanyi n'ogamba ntunze omutwe gw'amanda ekkutiya y'amanda n'otaddeko omutwe kati eyo yensawo gye nalingize eyo loosi kati eyo ye loosi naye mukama nja kubaamu ezirimu ennamu ze natunda nezino ezimu zigenda kufa amaliba kuba zaali mbisi tezaakala Katonda n'atukuba omuggo kati gyezikale ne sitoba ssaawa yakakati newonooga yo otambudde otya entambula yennyini lutalo naye wogenda wennyini si waggule nanange kana akawuka baaba eyakaleeta asana nakufa ne lwaki wansi eyo abamu balowooza nti akawuka tekaliiyo kubanga kyekyaviirako ne muzeeyi okuvaayo n'agamba nti baggalewo ng'alaba abantu wansi eyo mu kikuubo downtown yonna abantu tebeefiirayo bo balinga bagamba nti tewali covid gamazima abantu n'essaawa yakakati abamu bagamba tekaliiyo n'essaawa eno tekaliiyo ku bantu abafa oli agamba kati nange nalinamu endowooza nga nyala ndaba omulambo gwa korona gutunula gutya nentunula ndaba atambula atondeka agwala ki agwe oba akololemu emirundi egyo awenjoka naye abantu gwe amazima abantu bafa gyekali tulina kuguma nakugenda nabiragiro banange empaka tuziveemu nenetsawa yakakati bawakana bagamba byabufuzi neka tebyagwawo ebyo balina kyebayisaawo batusibidde eka waliwo kyebayisaawo balina kati babayisaawo kikiki bayogera balina kyebayisaawo okumanya kati nalina mukwano gwange yankubidde egyo nangamba full stop gwebafunye kawunga nemugamba kaluwa fenna batuteeka mu lockdown twava ku mulimu Lwakutaano lockdown yatandika Lwamukaaga gwelalako omuntu bagamba gavumenti yineresa akawunga tewali fenna tuli kiki omugaga n'omwavu wakuba ye omugaga agenda n'ashoppinga
n'aleeta abantu ne bali. Singa Muzeeyi asookanga kutegeeza bannayuganda n'abagamba nti wiiki ejja tugenda kubanga tuggalawo mweteeketeeke, wali badde okyali mu kibuga? Singa nagenda mu kyalo oba natubamu ennaku 3-4 nagamba nange nayogera ku lw'omukaaga nagamba okutuuka ku lwokusatu ayagala ngenda kuggalawo ku lwokusatu, ayagala agende mu kyalo, atayagala asigale shopping ebintu bye tweteeketeeke. Kati bagenda okugamba entambula bagiweze buli kimu nga teri nga omuntu wogamba mbu banna Museveni ayogedde bubi awo bosa namiggo. Naye gwe omuntu mu budde ku lwokutaano ne bagamba ku lwomukaaga teri ntambula egenda teri ki juka baliwo n'abagenze mu kyalo ku lwomukaaga okukola emikolo bonna babakwatira eyo. Oba kitegedde? Kati nga ffe abasuubuzi akasene wali osuubudde naga kati kansuubule ku lwokutaano kankole ku lwomukaaga nkole ku Sande sente zange ziba zivuddeyo naye zonna zaazikira. Oba kitegedde? Oleka bana batayagala kukola nga batundira kubba busimu kati abusimu bo bayimiridde. Gavumenti yagambye nti egenda kudduukirira abantu aba bawejjera okutwaliza oli omu abo kubanga bagambye bagenda kubawa ssente, bagenda kubawa mobile money. In fact ku luno sigaba kawunga naye bagamba bagenda kuyita ku mobile money okubanga badduukirira abantu. Naye essimu ennamba yo bw'ebanga yayitako K50,000 okweyongera waggulu nga gakuweebwa ogajjayo transaction yonna gye wakola nti oyo takolifayinga kubanga afuna kasente ako. Simanyi oba wabitegedde era simanyi oba eyiyo yali eyiseeko 5. Waliwo okubanga eriko kati kangeze nga mbadde nva ku mulimu nga nterekako 2 terekako 1,000 kati ate ne bannanga full stop agabiri gago gatukusindikidde nigabeerako ninga agabiri gagenze okujja ninga kwaliko endala oba 10 n'egyo kati oli nakusindikira emitwalo ameka 2 nabeera omunzira kyana kuterako emeka 3 oba kite ninga zino badde olina buno bokozesa mpola kati mukama wakuyamba nogenda okola kusomyo nogenda ogisanga kuliko emitwalo 7 oba 8 nga bakuwadde buwi. Oba kitegedde? Awo balimbyemu. So okutwaliza awamu 5 gaali gakole gayiseeko okukwo oba oli nga yali aŋŋambyeko njazika ku ssimu bansindikireko kasente ne basindikako akakadde kati bamugende nga mula basindikirako akakadde nga sikanga oli yannyamba kuŋŋamba banjazikeko ate tubabikola full stop njazika ku ssimu yo bantereko kasente kati oli nagenda bamuterako miliyoni oba nga 2 kati oli bamuyambako miliyoni 2 nakuwako emitwalo 2 kati baba nagenda okanga kwayitako miliyoni 2 tezaali zange kati mbasigenda kufuna balimbi balondemu amasimu balabe eno essimu yagundi balabaye anti n'amanya gabaako kati okoleko eyange sayina ndagamuntu nagisanyisa mu manya ga sisita wange Jackie Nantongo. Oba kitegedde ge gali mu manya ga muganda wange olini kati nsuubire nebyo bino ebintu bizibu. Nze ŋŋambe gavumenti eno yeekwate buli ssimu eriko oba bagambe nga bo batemye omutemwa oba gwa mitwalo 3 bo bateekeko oba mugagga oba mwavu bo bateekeko oba mugagga oba ne banagendamu eprocess abaana bangi tebagenda funa sente nange kenyini mba sigenda funa go ge mazima kati ate bato tuyambye bo bakwambe oba ani oba nene Museveni naye bamutereko eje 3 bamutereko bali omu oba bagambye 5 era bagamba bano sogedde bubi bano basonda akawunga mukyere biki byatuukako ewo byatuuka bafuna we bali nze mikwano gwe ebya gavumenti tebyatuuka aga Katonda mu ggulu osula bwi salama tebyatuuka saalaba kawunga ka gavumenti nze nalaba mikwano bano baze kuyamba abantu bebaleetewa ne buvidiyo era ne buvidiyo wabulaba
nzisera ku kintu kya gavumenti era zino sente nazo weziragenda zigenda tuyita mu ngalo nze ŋŋamba bwe nti gavumenti weba evuddeyo egambe buli kimu buli mukutu gwonna nga oba bwayoge okuleka zino ezaavaako naye nga simu okyagikozesa baga eno simu eri active bateekeko sente oba esatu Uganda ffenna tufune ne banabiza mu bya chairman tewampa kalulu gwe wali owagira kigundi kino awo wali ebuzibu abaana tebagenda funa sente era abaana bagenda tubba bajje bannange bakugambe bamusuubiremu gwe bakuwadde sente olaba akatayimbwa n'okumenya enzizi z'abantu n'obubbi bugenda kweyongera nze mbadde nsaba busabi yo gavumenti noba nga kuliko ba miliyoni 2 oba nga oli alinako mitalo 8 bamuteereko bateekako yenteesa yange singa omugalo guno gugenda emyezi 6 kuba abamu bye batandise okwogera kyesimanyi kuba pulezidenti ye yatuwa ennaku 42 naye singa 42 ezo full stop simanyi bwogenda ziyitamu naye singa abamu batandise okugamba mu myezi 6 abamu simanyi kiki simanyi na gye babijje okutwaliza wamu full stop onaasobola okusurvivinga mu Kampala emyezi egyo olaba ennaku 14 zibatoka eri gundi eri 14 twayayuuya ennaku 10 nezino ennaku 42 jajja tebakuwadde kawunga tewali ki ne luli akawunga batugamba nti batuwa nti bwe wayitawo akaseera bagenda twongera naye batuwa omulundi gumu bana abantu gumu neze kyemmanyi omusajja ono ebintu abiteeka mu process nnungi naye ababigaba we bakola obuvuyo abantu tugenda kufa ekirwadde tufe n'enjala goge mazima niwe bina babiganye abana tuyitamu weeks 2 Museveni asooka ate ku entambula abantu basooka badde mu byalo twesotinge buto mukyalo tetujja kubula kyakulya so genda bali mu nnimiro nga mama n'atetenka ne wagenda asima ekiwogo ne mukimekera naye embeera naye abaagiraba naye wano e Kampala taata tugenda kufa mu kulaba okukwo wandibaddewo enteekateeka ey'enjawulo eri naddala abantu abaliko obulemu naddala mu kiseera nga kino ate abo tuli bubi gamazima abo tuli bubi bali bubi so wandibaddewo enteekateeka ey'enjawulo gwe walabye ku lockdown neri eyasooka eri olalabyeko ekibiina ekibana ekigamba kiyambye abaliko obulemu oba ne Museveni okuleko ekyo naye ne gavumenti kenyini teyava negamba bananga abantu abaliko obulemu natulina omugaso mu bantu aba mu Uganda mu nsi kati ganze full stop nina omugaso yonna mu Uganda ne teri yali avuddeyo n'agamba bananga abantu abaliko obulemu tubakoze tutya bayina abaana bayina famire naye teri yali banange abaana bagenda kufa abantu bagenda kufa gavumenti tuveeyo baveeyo bagambe abantu abaliko obulemu tubakoliddewo ki nibakyala ne b'okukyalo muveeyo mugambe bannanga omuntu ono abadde akola wano naye takyakola akoze atya okitegedde ekyo bwekinaba kiwedde bagambe kati abantu baffe ne bakyamani benyininyini beekolemu omulimu ne RDC naye aveeyo yeekolemu omulimu agambe bannange tukoze tutya gamazima abantu abaliko obulemu tebabafuddeeko nze mbabuulira teri era nze ntunula ku kyalo nendaba kati namukwano gwange awe salaama mukazi ayina abaana ayoza ngoye wamala okwoza n'agenda n'atambuza obugoye naye bambe wotuli omukyalo oli owulira n'ennaku ye maama ye taata ayina abaana ayoza ku kyalo ne kati ennaku zino omukono baye bambi oba yabaaki mukono gumu kati abeera awo mukono oba yagwa yagamba yagwa kati omwana asingayo obukulu wa myaka 12 etusa mugamba genda okolere maama wo
kizibu. Kati kitwale ennaku 42 agenda kubaawo atya? Oba okitegedde? Ye maama ye taata. Ne gavumenti tebudde nga neegamba bano abantu baffe bano. Kati ogenda ebweru abantu abaliko obulemu gavumenti ebalabirira. Ebweru wa Uganda mu nsi endala abaliko obulemu gavumenti ebalabirira. Zibafaako. Aha. Bafunira n'ennyumba ate nebasusulire ennyumba. Oba kitegedde? Eno mu Uganda tekiriiyo. Okitagulinga bwomu. Kati essaawa zino bwe tugenda okulaba gavumenti yaffe etufuddeko. Tuli balonzi twalonda. Naye lwaki abantu abaliko obulemu tebabafuddeeko? Ate bagende mu nsi z'e Bulaaya ne basaka sente ziriko abaliko obulemu ne bazibawa. Nino banene mudda ku makubo nolaba omwana nolaba omusajja alina amagulu naye nga alina emikono mulamu naye nga ali kukubasabiriza. Naye lwaki gavumenti temugamba tukuteereddewo akadaala ki ky'osobola okukola akengatto kakutandika okole? Baddemu bamusange ku kkubo bamugende twakuwa capital. Kati nganze full stop abampa capital bwe bansanga ku kkubo nga nsabiriza. Nawe kenyini. Aha. Nawe kenyini n'ojja nga full stop nakuwa emitwalo gyange 2 okole business. Waki oli kuko toddamu kumpa. Awo osobola n'okukola mu kkomera n'onsiba. Awo bajje ku kkubo nga mubakyo naye muntu mulage ekyokukola. Obulema si bulwadde ate si okufa. So mu mbeera eno gye tulimu nga tumbawumba ekintu kino ekya COVID-19 mpozi ogambye ojja kiyitamu naye nga tukiwumbawumba bubaka ki bwe wali badde okubira gavumenti? Bubaka bwe nkubira gavumenti gamazima zino ennaku 42 zino zo ate tomanyi zino ennaku bwe zinaba ziweddeko kakasa bajja twongerayo. Kiyinza okuba gamba kigenda kuba basooka ne batuwa ennaku 14 netugamba tuziyitemu wezagwako era ne baddamu ne batusiba. Nze mbadde nteesa gavumenti nze nganze bagambe asobola okuyenna entambula ng'esobola omutwala ewaabwe agende. Mwagala atwala covid mu byalo. Luno lutalo kakitwale kati luno lutalo anaawona kintu kyakwerwanako. Naye gwe omuntu enjala emuluma ate abuddemu obulwadde abajja kufa. Naye luno lutalo anaawona asigale anaaba mukama ng'amuyise kakyogamba mu lutalo bonna baafa tebaawona. Kale kitwale lutalo mundu anaasigala yanaasigala aleke abantu baddeyo mu kyalo basooke bate entambula anaaba ayina emputtuta kubamba ate gavumenti tetuyambye ne basooke baddeyo nako akasente bakateekeko ku ssimu. Temugamba mbu ate essimu eneeba eriko obukadde 2 eneeba yeetako emitwalo 5. Kati nze nina promota wange essimu yange asobola agikozesa ebiseera ebisinga fotobulega bansindike kasente kange ku ssimu yo kubanga ku ssimu ye bamubanja akikola. Ne mugamba kale manager kwata n'agisindika ne bateekako ne manager sente bazikoze ki kati banagenda okwanga ssimu ya full stop ng'eriko obukadde 3 si bwange bayeyambisa wala na bano baddiira nabo naga kasente kayiteko ewange ne kayitako n'okamuwa. Oba okitegedde? Kati awo gavumenti bambi ego mulama nawe mukazi ng'ayogera nengamba awo nno kati abantu abatagenda kufuna sente bangi. Walabye minisita ng'akyogera era bwe nabadde nagamba waawo nange mwenda batagenda kufuna kanange nterekako akasente ngenda ku mulimu nenkolayo 10 nenjijako omutwalo nenteekako newaka nenga kati zina zibeera ku ssimu bye bitalaze ng'obadde otambudde ne transport ampeddeko kanjijeyo 2 ginyambise. Oba okitegedde? Kati n'olinaga full stop munnange bawedde omulanga nkuteereddeko 10 full stop munnange webale kukola wale kunsanyusa kuteereddeko 2. Oba okitegedde? Nga mikwano gye gikuwadde n'oweza emitwalo 8. Kale kitegeeza tefu tetugenda funa naawe katayimbwa nja kukuba
nfune kyendi onaasobola katayibwa full stop. mbadde nsaaga Kale weewaawo.